And some of you, mulonda abantu nga mubalaba bali damage. Omukazi obeera otyawo n'osalawo okulonda omusajja nga takola. Notandika omulabirira. Then after that olako tula tanyamba n'abaana akuyamba batyanga already gwe nawo omusajja wali omugulira underwear. Tulekemu obusiru obukuli. Already watandika relationship n'omusajja ono ng'omulaba ono kateyamba. Ono bamuyita kateyamba. Kateyamba tasobola kweyamba. Gwe n'ogaana kangende ntwale kateyamba wange. N'okwata disabled wo. N'omutwala. N'otandika relationship ne. N'oba musiru enough. N'otegeera nti ono omusajja nzaamulisa nzaamusuza. N'ogenda n'osalawo okumuzalamu omwana. You're irresponsible enough nti ono kateyamba omulabye tasobola kweyamba. Teyeyambaza, teyesuza, talina mulimu ng'ali awo. Ozaala otya omwana musajja ng'oyo. Seriously? Some of you girls, n'osalawo nti ono gwogenda okuzaalamu omwana. Ono already omulaba talina kyakolera. Ekyokukolera talina kye yeekolera. As him, ali irresponsible. Irresponsible.com. Ga member w'eyo committee. Irresponsible.com. Gabereyo. Gwe n'omutwala n'omwagala n'omuzalamu omwana. Then after abasajja talabirira baana. Excuse me, how? Make me understand. How did you expect it ono omusajja gw'obadde oyambaza agenda kulabirira abaana? How did you banange mulya mmere ki tugimma abaana baffe? Mutubulire emmere bwengenda mu supermarket ngabe that's the aisle. That aisle etunda cereal mu ani chia seeds avoid. Mutubulire emmere y'abasiru gye balya bwe tugiraba tugidduke. Tugambe emmere esiriwaza. Because some of you are just stupid. Then you'll come here and be pissed off with Jojo. Me who sorted my life out. Some things are just explanatory. Nga rachi ogenda n'ozaalwa mu musajja talina buvunaanyizibwa. N'osanga omusajja oli alina abaana bana. Mu bakazi banjawulo. Yazaala mwoli nazaala. Nawe n'ojja nawe n'oleeta enfodoomaliyo. Nawe n'omuzaalamu. Then you sit there say talabirira baana. What's wrong with you? What's wrong with you? Busiru ki onywa buugi ki buli mu flavor ki tugyewale. Ebizibu bye mulina most of you mubyeretedde. Then you sit there, not track Facebook, you see us living our best lives and you be pissed off with us. Please be pissed off with yourself first. Soka wenyigira nga tunaka kunyigira ffe. Sali mugumba nange, I took my time okuzaala abaana ninga kaninde. Sali mugumba, nalizadde omwana 22, I was very beautiful. Katula katukuze tukyalabika bulungi. I was a very beautiful girl. Absolutely gorgeous. Ndi katono ndi kawanvu. Oh my God. Don't talk about it. Kanji twalizadde abaana ninga no. Use your brain. Mutamwina standards Z. It's not my fault to toyina standards. If you have low standards for yourself, don't go blaming everybody else. Then you find me living my best life. No nyigira. Akajojo kepaka. Excuse me, I'm just enjoying my life. This is my normal. It's not my problem to go asala ogenda kukwata sekigudde. Omulaba naye a struggling ko gwe katugende struggling effenna. That's not my problem. Omusajja wakamulaba mufunyemu olubuto. Tomanya gye bamuzala tomanya anything. What's wrong with you? How about you do things properly? Then oja kunsanga nze ndi Jojo Taylor. Ba saazalako omwana out of wedlock. I put my standards on the table. Nemugamba look sebo. This is who I am. This is what I want. Some of you don't even know how to demand because you have nothing to offer. This is who I am and this is what I want. You want to take me? You have to marry me. Simple. Sigenda kuyingira mu relationship tutandika kuzaala abaana. Nti abaana babo ate tunalabireyo. Nzineda tetulabireyo mukwata tetulabireyo. No. Most of you don't have standards, girls. You don't have standards. Then you sit and be pissed off. But we're enjoying our lives. That's not my problem. That is not my problem. Not my problem. That's the problem with yourself. Obane sengawo, obane bakatonda, but whatever it is, you have to go and blame. But don't go and blame it on Jojo. Togenda nani ko blaming Jojo nti Jojo bichibana ngibire bizibu bya muwe. Muyingira no katemba nga mumulaba. No yingira no senso no ngo omulaba. No yingira omusajja talina buvunanyizibwa. Omulaba nete yefaako. Omuntu n'omulaba nga teyefaako n'enyinyini kogwe nja mulongoosa. What is it? Buvunanyizibwa bogenda ng'olongoosa abantu. Ab'ekikakyo abalina ebizibu baweddeyo. Oyina jana kunyumiza ebizibu byo Jojo this and this. Biji nukulaba wala basiru. Mbale mulya mmere ki? Mujitubulire tutandika okugyewala muwogo ennaku zino bamuteeka mu eddagala. Amatooke ennaku zino gali mu eddagala obusiru nga bweyongedde. You make bad choices in and out. No shoka choice embi n'ogiddamu. What's wrong with you? Ate tulina kutika ate bano abagenda bano bakadama
ne mbuja mu inbox ne mutukabira jojo atomanyi ndi lubuto ate wagenda kukola wachi wafunyira ye mbuto wagenda kukola bane guys sexual responsibility should become paramount for everybody. Why aren't you sexually responsible? Wagenda kukola teka tofunye mbuto oli mu inbox zaffe tukuwe ku center atoyagala kugula ticket my dear gotolina wagenda kukola baito manye ndako ya kujewa mwe bokosa condom ofa fa bazukosa tugwerera fabazukosa tugwerera nogenda ku bizibu byolina no yongerako ebizibu. You're already struggling as a person. Seriously, what's wrong with people? You're already struggling. You're there struggling and then you go and get yourself pregnant. What the hell? So you want to take your struggle to another level. You really have to struggle more. Ogenza okulaba byobonabona bitono. Ko biyingizemu omuntu omulala o struggling n'omwana. Gobadde struggling omu. Ne katosazeewo ko biteekamu n'omwana mu babiri. Ne bono sabe sala ngozidamu obwo busiru n'omwana wo bamuyingiza struggle jatesabidde ate omwana wange bw'oba ali oyagala nnyo omwana wo you should have made choices differently.